Abooluganda mbalamusizza Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama Katonda atukuumye n'atutuusa ssaawa zino nga tukyali balamu. Neebaza oyo yenna ng'owulira obubaka buno ate n'obuwaako n'omulala. Era nkusaba nsaba Mukama akuwa omukisa. Era neeyongera okusaba weeyongera okububunyisa eri abalala enjiri eno ebune eri buli omu era abantu bangi balokolebwe. Kubanga njagala mbategeeze nti Mukama waffe Yesu Kristo anaatera okujja era budde bwonna ajja. Sijja bagamba kiseera kinaye nga anaatera naye nga ajja kyetaaganga. Kubanga Bayibuli egamba nti n'enjiri eno y'obwakabaka eribuulirwa eri ensi zonna oba amawanga gonna ennimi zonna, then obwakabaka bwa Katonda ne bwoka bukola ki? Ne bulyoka bujja. Then enjiri erina okusooka okubuulirwa, then alyoka ajje. So tulina okubunyisa amawulire eri buli omu, oba mu Buganda oba mu Bunyoro oba Kenya oba Rwanda oba Tanzania oba America oba Burundi, mu nsi yonna. Then ye Katonda alaga kati etuuse ku buli omu n'alyoka akola ki? N'alyoka ajja. Kale buli omu kola ekitundu kyo. Nze bwenjogera ate gwe n'obufuna naawe buweereza omulala. Gwalina omuzindaalo teekako obubaka buno buulirizibwe ku buli omu. Kale waleme kubaawo agamba nti saamanya. Katusabe. Tukwebaza ayi Kabaka w'abakabaka olw'obukuumi bwo n'ekisa kyo n'okwagalako by'otuwadde. Taata, tugenda kuyiga ekigambo kyo. Beera wamu naffe, tusonyiwe byonna bitukusobezesa ku bwa Yesu Kristo bwe tusabye. Amiina. Tuzenga tuyiga era tuli ku butonzi. Twatandikira ku day 1 ne tugenda ku butonzi day 2, day 3, day 4, day 5, kati tuli ku day 6. Tulabanga Katonda yatondera mu nnaku 6 ensi yonna n'abanga gimaze, naye kye tuyita complete. Ogamba nti complete lunaku olw'omusanvu yabumbabumba ng'alutukuza n'aluwa omukisa. Yaluwa omukisa n'alutukuza. Ekitegeeza nti nawe bw'oba okoze emirimu gyo gyonna kikokakatikako okumula ku Sabiti eyo kanva eyo. Naye tuli ku lunaku olw'omukaaga. Olunaku olw'omukaaga nabategeeza nti lunaku olwa Friday. Olunaku olw'omukaaga ye Friday. Tokola ensobya tunogamba olw'omukaaga ye Saturday, nedda. Tuli ku lunaku lwa mukaaga nga ye Friday. Era mu lunaku olw'omukaaga bw'osoma mu kitabo kya Lubereberye essuula 1 eraga nti ku lunaku olw'omukaaga Katonda be yatonda. Tugenda kusoma mu kitabo kya Lubereberye essuula 1 oba gwawulira kye bayita Genesis chapter 1 era essuula 1 olunyiri kutandika ku lwa 24 agamba Katonda n'ayogera nti ensi ereete ebirina obulamu ebya buli ngeri, ente n'ebyewalula n'ensolo ez'omu nsiko eza buli ngeri. Era ne kiba bwe kityo. Njagala nkutegeeze nti bwe twalaba nti Bayibuli etugamba nti ku Lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi, ekintu Katonda kyasooka okukola by'eggulu n'ensi. Kaakati bw'amala okutonda eggulu n'ensi, Bayibuli n'eyoka n'ekunyonyola nti ensi yali njereere nga yeetabudde nga n'ekizikiza kiri ebuziba. Kaakati ensi bw'eba yeetabudde ekizikiza kiri ebuziba, Bayibuli n'eyoka n'egamba nti Mwoyo n'amaamira kungulu ku mazzi. Mwoyo bwe yamaamira ekitangala ne kibaawo. Ekitangala bwe kyajja, then n'ekitangala ne kyawulamu ekizikiza. Ekizikiza ne kikola ekiro, ekitangala emisana. Olunaku olwokubiri ne tulabanga ate bwe yakwata n'akwata amazzi n'agaleka wansi ne waggulu nene n'asaawa ebbanga. Then olunaku ate olwokusatu n'akwata amazzi gali n'agakuŋŋaanya awamu n'ateekawo olukalu. Kakati olwo olukalu n'aluyita ensi. Kakati bw'agamba nti ensi, olukalu yaluyita nsi, mu Luzungu lwe tuyita earth. Kakati eyo ensi gy'agamba wano nti ku lunyiri olwa 24 nti Katonda n'ayogera nti ensi ereete ebirina obulamu ebya buli ngeri, ente ne byewalula. Kitegeeza ensi olukalu mwavaamu biriwa? Ente, ebintu ebyewalula n'ebyebuli ngeri bwe bityo. Then bw'amala
kyava agamba ebya buli ngeri erina ekiba bwe kityo. Katonda n'akola ensolo ez'omu nsiko eza buli ngeri, n'ente eza buli ngeri, na buli kyewalula ku nsi ekya buli ngeri. Katonda n'alaba nga kyali kirungi. Nti ebintu byonna bwe yabikola mu butuufu n'alaba nga birungi. Kankutegeeze ddala Katonda bw'ayogera nga kyali kirungi, ddala kyali kirungi. Olwabiri mu 6 agamba awo Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Tukyali ku lunaku olw'omukaaga. Wali ensi agamba ereete ebisolo bya buli ngeri, ebisolo ebyewalula biki, ensi yaleeta buleesi naye teyabibumba. Naye weyayogerera n'agamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe, mu ngeri yaffe. Twalaba nti Katonda okutukola mu ngeri ye, mu kifaananyi nti Katonda yatukola nga tuyina engeri ye, engeri nti nga tumufaanana mu mpisa. Era bw'atyo Katonda bw'ayogera ekigambo nti tukole omuntu. Wano njagala ntegeeze era bw'agamba tukole ekitegeeza baali basuka ku omu wewali Katonda Kitaffe, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutukuvu. Njagala ate era tuddeyeko emabega, njagala ebintu bino bitegeerekeke bulungi nti eri bw'oddayo kutandika nti bw'agamba nti waliwo ekizikiza, kizekiro Mwoyo n'ajja n'amaamira, ekitanga ne kijja Mwoyo, oyo Mwoyo eyajja Katonda. Then ekitangaala ye Yesu Kristo. Ekire ekitangaala ekyasujjukira twayiga nti bwe twayiga kino ekitangaala ekyasooka okujja ekyajja ye Yesu Kristo ye yakolanga ekitangaala. Then Yesu Kristo bakolanga ekitangaala. Then ku lunaku olwokuna n'alyoka n'assaawo ebitangaala byennyini ebyokuzibiri byagamba ebyaka bwe twayiga ku lunaku olwokuna. Ne wano ku lubereberye ekyakolanga ekitangaala gyali Yesu Kristo. Kakati ate ekigambo ekyakolanga Katonda yogeranga nti n'ayagala kiba ekigambo ekyo. Bwe tuddayo mu kitabo kya Yokaana essula emu nga tegamba ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'abeera wali Katonda, kigambo nga ye Katonda. Kakati ate ekigambo ekyo kye kimu ekyafuuka ekitangaala. Yokaana essula emu nkusaba bw'otuukayo osomeyo ojja kutegeera ekigambo kyenjogera nti ate kye kiva mu kitangaala. So kigambo kitangaala ye Yesu Kristo. Kakati ate wano bw'ayogera nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe nti avoid the whole God, Katonda Kitaffe, Mwana ne Mwoyo Mutukuvu kubumba muntu. Ne babumba omuntu era nti mu ngeri ye mwe yakola omuntu. Era bwe tukirira wano bwe tugenda kyava agamba nti mu kifaananyi yaffe mu ngeri yaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebinyonyi eby'omu bbanga n'ente n'ensolo ez'omu nsiko na buli ekyewalula ku nsi. Bw'atyo Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye. Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye. Njagala nkutegeeze twatonda mu kifaananyi kya Katonda. Teriiyo bitonde ebirala byonna ekikujjako omuntu. Ebitonde birala tebirowooza naye omuntu yalowooza. Omuntu yatuula n'asala amagezi n'akatinkoleta n'apulaninga, kubanga Katonda apulaninga n'omuntu apulaninga, kubanga omuntu kifaananyi kya Katonda. Omuntu yalowooza naye ebisigale tebirowooza kubanga tuli mu kifaananyi kya Katonda. Engeri ye yatuwa empisa ezize. Weewaawo ekibi we kyamala kujja, empisa ezimu ne zigenda nga zikola ki, nga zisiimuuka. Kwegamba ebimu ne bigenda biva ku ki, ku muntu. Naye twebaza nti Katonda era anyway nti Yesu Kristo byajja ate atuddamu era Omwoyo Omutukuvu okutuzimbamu empisa eri ey'obwa Katonda gye yali atutaddemu mu kusooka. Kubanga bwe twayonoona empisa y'obwa Katonda yatuvaamu. Nsaba tweyongereyo. Bagamba nti Katonda bw'atyo Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye. Bwe tusoma essula ey'okubiri ate ku lunyiriri olw'omusanvu njagala tulabe
tufuuka tutyo. Bw'osoma essula ey'okubiri wano olubereberye essula 2 onyirira 7 nti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'alyoka abeera omulamu. Na kino nti Katonda bw'amala ogamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe, ye yennyini kubiri byonna bye tuzenga tulaba nga bye yatonda teri kiyateekamu omukka gwe, naye yennyini yakwata omumwa gwe n'aguteeka mu kibumbe kino kyabumbye, ekyabumbye mu ttaka n'akifuuwamu omukka, nti mu kyo yakwata nti ekivudde mu ye yennyini ne yeeteeka mu muntu. So yali atonze omuntu as a living human being nga si wakufa kubanga ne Katonda tafa. Naye bwe tunaagenda mu maaso tujja kwongera okuyiga lwaki ate tufa. Ebyo tujja kubiyiga mu maaso. Ne kati nkulaga nti Katonda bw'ayogera tonda omuntu mu kifaananyi kyaffe amubumba n'amuteekamu omukka guva mu ye yennyini. Tuli ku butonzi, tuli ku butonzi. Kyava agamba nti Katonda n'ayogera nti laba mbawadde buli ekimera, naye nga tetunaba kutuuka eyo. Twagala tutegeere waliwo Dawudi bw'ayogerera nti Katonda bw'amala kutubumba mu nfuufu, in fact nga tenaba kutuukayo, naye wanaagamba nti Katonda n'abawa omukisa, era Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi, mufuge. Kati bw'agamba mweyongere, mwalenga, mujjuze ensi. Kaakati omuntu abumbiddwa, naye ate waliyo okutonda. Omuntu bw'amala kuyita okutondebwa okulala kuno okuyita mu kuzaala. Era Dawudi bw'agambira mu Zabbuli olunyiriri essula 139 olw'13 ne 14 nti kubanga ggwe olina omwoyo gwange wamumbira mu lubuto lwa mmange. Kakati wali yatubumba mu nfufu, naye ate era mu kuyita process ate n'ey'okutondebwa mu mbuto, era Katonda asigala atutonda. Era buli muntu atondebwa Katonda, nti omuntu bw'oyingira mu lubuto lwa maama wo Katonda akutonda n'akubumba n'akufuula omuntu. Kubanga oyingira mu lubuto lwa maama wo nga toli muntu, naye Katonda n'akufuula omuntu. Oyingira muli n'ofuuka lusaayisayi, n'akuteekako amagumba, n'akuteekako emikono, n'akuteekako amagulu. Era bwe kituuka ekiseera ng'otuuse ddala oli muntu, n'alyoka n'agamba kati fuluma. N'ofuluma ng'ofuuse omuntu. So nti Katonda tumuwe ekitiibwa kubanga ye Katonda. Era bw'osoma mu Zabbuli 24 olusooka gyagamba nti ensi ya Mukama n'ebigirimu byonna, ensi yonna n'abo abagirimu. Kubanga buli ekiri mu nsi n'ebiri mu nsi bonna ba Mukama, kubanga buli ekirimu Katonda ye yabiteekamu, era yabiteekamu. Nakati Katonda atonda, obadde tokimanyi. Njagala nkutegeeze, bw'omala okutegeera nti gwe toliiwo ku bubwo, oliwo ku lwa Katonda ng'asiimye, era ayina ensonga lwaki yakuteeka mu nsi muno. Kyekiseera n'otegeera nti ddala bw'abanga asinze yeeteeka mu nsi muno, nga waliwo yanteekamu, ayina ensonga lwaki yakuteekamu. Bw'osoma ku lunyiriri lwa 29 Katonda n'ayogera nti laba mbawadde buli ekimera eky'ensigo ekiri ku nsi na buli muti ogubala ekibala ekiramu ekirimu ensigo, binaabanga mmere yammwe n'eri buli nsolo ey'oku nsi na buli kinyonyi eky'omu bbanga na buli kyewalula ku nsi ekirimu omukka omulamu. Mbibawadde buli ekimera okuba emmere, era ne kiba bwe kityo. Katonda n'alaba buli kyakoze, era alaba nga kyali kirungi nnyo. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lunaku olw'omukaaga. Naze era mbategeeza nti bwe tugamba akawungeezi ne buba enkya, kitegeeza nti olunaku lutandika lugwako kawungeezi n'oluba lugwako olwa ne lutandika. Olunaku terugwako ssaawa 6 terutandika 6. Ekyo nziza nkyogera tikitegeerekeke, nego n'ova eri n'okuba enduulu ssaawa 6 gwa kiro ng'oyingidde omwaka. Katonda abeera mu ggulu n'agalaba omuntu ono, daba ekitonde kye natonda.
So nti Katonda byonna nga abimaze okubitonda n'alyoka n'alabanga byonna byakoze nga birungi, era yatonda ekitonde muntu ng'amaze okukitonda kye kyasembayo n'ekitunuulira ebitonde byonna Katonda byatonze n'ekitunuulira obulungi bwabyo. Kankutegeeza ebitonde byonna Katonda bitonda emiti, buli kimu. Emiti gye girina amagwa tegaaliwo, ni buli kimu kyali kirungi, ng'amazzi ennyanja nga nnungi, ng'otunuulira buli kimu kwegamba nga bisanyusa. Omuntu n'asinza Katonda, n'agulumiza Katonda nti Katonda oli mutukuvu era Mukama oli w'amaanyi, olunulira ekkula Mukama liwakola. Ekiruubirirwa Katonda okututeeka mu nsi muno, okumusinza, okumugondera. Naye bwe naakomawo tugenda kuyiga olunaku olw'omusanvu. Olunaku olw'omusanvu lwe lusembayo mu wiiki, olunaku olwa Sabbiiti. N'olwaleero ngenda kukomawo olwaleero. Tuli omu mu nsi yonna, era nkusaba nga MDC tuli ku Instagram, tusanga ku YouTube, notusanga ku Facebook, tusanga ku TikTok era ne X. MDC yonna w'osanga obubaka buno butegeeze kubweko n'omulala, bugende newo omulala, butuuke wonna. Kale Mukama akuwa omukisa, Mukama akulembere, Mukama abeere wamu naawe. Katusabe. Tukwebaza Ayi Kabaka w'abakabaka kuba okkiriza ne tuyiga ekigambo kyo. Weeyongere okutulungamya, yongera okubeera wamu naffe, era tukusinze mu mazima, tukugoberere era tutegeeze n'abalala. Bw'olikomawo ffenna tutuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Abali wano nga balwadde, Taata bajjanjabe. Abalina ebizibu eby'enjawulo, beerawo ku lwabwe. Mukama leka buli omu akkirize nga wooli era terina gwe wali olese, nti Mukama olaba buli omu, olira okukaaba kwa buli omu. Taata erinnya lyo ligulumizibwe ennaku zonna. Tusaasire, tusonyiwe bitatambudde bulungi ku bwa Yesu Kristo bwe tusabye. Amiina. Mukama abakuume. Amanya n'eddoboozi asigadde nga yenze omuweereza wa Mukama Asiimwe Rogers oba Evangelist Asiimwe Rogers. Mukama abakuume.